tomanya oba olina ekibanda ekisinga okubunyiza abasaada ng'omwemi omwoyo gw'amaka n'ekindi kyenazuula ekisinga oniza mwenemu okutoola ekimweta boosi n'okigabira omutunza mpale ate ng'ali we yali alikuba mwanina. So baganda bange oluyimba olwo muyinza otunoonyako lulina n'ekitundu ekyokubiri ekimanyiddwa nga nekyanze Stephen Francis Malagala omwana we Ensega naye muyimbi asuna endongo kati ali mu Buyende district ali kujja kwesimbawo already chairman yagiwumulamu buwumuzi akola kubanga naye mabega nafunayo oluyimba olupya lwakuba nti kati guli omulimu omulala gwakola ki gwamutwala. So Stephen Malagala ate owundi omwembi gwe nalindidde kwera nalindidde ku waliwo olwo yasimba abo tubave kutwikwenda bana abe waife abakadongo kamu senior composer James Musobi omwide James Musobi omwana we namulesa ne bwemba bwera bwe nobo bontereire kati nobo bwemba bontereire kubona ndija kujanga mbuuliriza kubo James Musobya. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kosaabaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. In case to subscribinganga nkusaba onyige pesa subscribinga emboozi zino zetukuterayo obeerenga osobola ozifuna mu budde. Kale emboozi woba oyina kyosobola okuwa endowoozayo osobola ogiteeka mu comment section then osobola okwongerayo emboozi eno. Program eteekebwamu aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba genda ofune engoye z'abakyala. Omukyala yenna omwambazi omulungi ayambala ne New Subs Fashions. Kati tulina Amas Closet for Tops and More bali ku Ham Shopping Grounds edduuka 252 egenda ewa Nalubega Brenda osobola okwefunira ku byambalo eby'abakyala abaliko Bize Hotel and Bar bali wali Ensagu ne tubeera ne Kikaya College and Vocational School Twinex International bali wali Bulaga ne St. Michael Education Center Kiwanga Mukono Plan B Records bali Mubende bakwata nyimba. Kati Seruganda nze wange ojjanga oyagala kutuuza mu bigambo oba oyagala ennyimba eza Kadongo Kamo ojja wano n'obanga osobola ozifuna. Lwakuba nfunye endowooza bangi mbwe ennyimba nziseera kituufu gwe otuuka n'olaba omulimu oguli wano nseera ennyimba. Nze sirina ku nnyimba zompadde wano sirina nayimba lwansiddeko n'olumu ate ku bbeeyi gy'ogabira ennyimba ezimu zisaana n'ozidabolinga naye obaweera ku bbeeyi gye bayita ey'okusuubula. Anyway kati omulimu ogukolebwa maybe buli omwana amala atuukako. Mulimu ennyimba ze nali nnoonyezaako ne zimbula naye kinewunyisiza nti nzifunye wano. Bagamba mbu ennyimba ku internet kweziri zannema ku libraries gyeziri zannema nanoonyaako nennemererwa. Okay, so muganda wange ensanga ira okumogako ebbanga libaire inene nga oidayi nga tikutyamyangako mu bintu bino obona ebintu bino engeri yebikola. Ekituufu zinansose nakutyamu oyambaire wanuma wena oli oti Moses Ali tulina kwambala nti kala okitegeera. Olina oluganda ku Moses Ali? Moses Ali ate nerina amena tigagemagana nze agange gandi nange gandi. Nsaba weeyandulire ku bantu abalitwana abatulaba amanya n'eddoboozi bitibwamu Mr. Omala Andrew ndi musajja mudaama naye nga ndimu n'olusoga. Okay. Kati tulijja kolesa lulimi ki lwolyoke nalwo? Ndowooza tukozese Luganda. Luganda na Lusoga kuba lwaki tukozesa Oluganda? Tukozese era Lusoga. Tukozese nange lwaki tetukozesa Ludaama? Ludaama lujja kunsumbuwamu bigambo byakupangirira ati emabbeeya. Kale bantu bange nze katukozese Oluganda bingi nti abantu abasinga otugoberera bonna bagira. Bangi baali bagamba Muzungu ebusoga teriiyo bayimbi
lwaki poto batuleetera naye sinti ndeese muyimbi okuva e Busoga naye nga amin plans wenaaba ngenze e Busoga oba nenfuna abayitako wano mu kibuga ngenda kujja on rent. Ekizibu ekiri ku baganda bafe Abasoga tebamanyi nti music is a business, tebamanyi ku promotinga bintu byo n'obawa platform ey'obwereere tebaagala gikozesa tebakiri. Era n'ensonga lwaki nti kizibu ino okwagana enemba nga dipenetrating okuva ewifi nga abembi bangi baliyo naye abandi bamala kuba nti bamala kwidda ku Kampala ne baawulikika nga tibaidde nti boona b'amaanyi eyo. Mwembi ki e Busoga asinga okugema ku mutima? Ye e Busoga oidiyo abembi bali banakinko oidiyo bameka? Abembi ndiddiyo ku abembi ndowooza nga ebbanga linaviira mu Busoga navaayo 2014 nga mu kibuga naakamalamu emyaka 7. nze awo nali n'okuyingira ekibuga nga tulinayo abembi baife. Ekibuga embeera wajagaana otya ng'oyingira ekibuga? Mu kuyingira ekibuga nayiddira ku mukulu wange yasooka yampanirira kuku nga nankayingira ekibuga. Era mu myezi 3 eddaasooka okubaawo kwange neyambeesangawo muno. Mirimu najanga bwendega ekibuga nti mpolampola. Tuyirayo ku bembi baife okuva mu ibendebendo eri Busoga. Abembi Busoga eriyo abembi b'amaanyi era ze kyanewuunyisa nava e Busoga nga eriyo abembi betwijja ab'amaanyi tujja otuuka muno n'omubuuza omuntu ali ku bigere omubuuza nti ono gundi omwidi nga tamuwuliranga nako. Tiidi buzibu bwe buvaawo oba nti Abasoga balina kutundira eyo aye nga ife yateeka eri ife twawuli ne mu ndongo twakinanga n'embuda Abaganda aye ife wetwidde eno ne mu ndongo tebasobola kuwaweerera embulu Abasoga. Anti kati gundi Buganda naddala Kampala ni senta eya buli kintu nti ojja kwesanga n'ekintu okutunda engulu nga kyangulu kirina okusooka kyayidda wano ate olwo kyabawunsinga back. Kati nze kyanewuunyisa abembi betwali tuwidde e Busoga nti b'amaanyi ojja otuuka eno towulira kukunda embudde imu watuuka nga odisuubwa. Naye nga navaayo ng'eri abembi ab'amaanyi be naalekayo era nga nabakaali. Okugeza tulinayo Jobless. Jobless tubepene. Jobless mwembi w'amaanyi oyo. Jobless mujjukira twali naye ku National Teachers College Kaliro yali asoma ne muzeeyi wange abeera Uncle Stephen Batambuze. Jobless yali mukubi wa ngoma, yali mugoma era nga muyimbi. Kati ne Uncle Stevens naye yali mukubi wa ngoma olwo ne lukola ki naye ye Jobless wamala obusomesa ate teyakola gwa busomesa n'agenda mu ki n'agenda mu music. Tulinayo Niro ya Simba. Bembi b'amaanyi e Busoga ino era n'abembi abasobola okwembera kyabazinga e Busoga. Tulinayo n'aba Kadongo Kamu anti kati ffe tukwenda kutambulira mu itwale lyaife e Busoga. Tulinayo Kadongo Kamu wanange, Kadongo Kamu ayagema ku mubabiro. Eyagema ku nga bwaka nti yakwata omubabiro. Tulinayo abembi e Busoga ba Kadongo Kamu era gwe akasinza amaanyi kati mu Busoga Malagala, Stephen Malagala. Stephen Francis Malagala oyo omwana we oweruuka asuna endongo we na watyama wali wakuba baba niwo oliku oyo mwana waluuka asuna endongo era n'omuntu eyasooka okunendeza Kadongo Kamu endongo ajingira okutuuka okwenda Kadongo Kamu nga bwe mwenda kati nasooka kuwuliza Malagala mu kyalo nga akusunira enemba. Mwaka kyogo olutwali mu mwaka era 2010 2010 na mulala 2012 nga Malagala nayemba kubanga endongo yagitandika 1998 oba wali ne era twawulizanga buutu buutu edo da biseera bino ayenga yasooka olwemba lwe yasooka ndidukira kuliko olwemba lwe beeta enkulaakulana ne kubaako olwemba lwe beeta siriimu
kwaliko enemba abatuwa neyo teepu yaliko nga yambaire dityo ne teepu ye yasookerako mu 1998 era ababatuwa n'abamugemako okuba nga asobola okolaki okutambuza ekitone eyayaganira abo ni oyo mukyala we Fiida. So nsuubira yena ndowooza wekiriba tekimpoireko nze oidya ebindi byenkola era mbere nkusaba oleete ku Stephen Malagala oyo nze ndi wano ndi muwagizi we ng'omuntu. Okay, kati mu nnyimba za Stephen Malagala luyimba ki lw'osinga okwewulira nga lwogamba nti nalwagala wemmala olwagala nalwambala era ndumanyi ng'osobola oduyimba? Manyiko ennyimba ze nga 2 zensobola nange okwenyumirizaamu nga nziyimbye neŋŋamba kituufu nziyimbye. Kugeza manyi oluyimba lwe bayita muko. Tuweemu ekitundu kya Malagala tusobole olutegeera. I think muko lwayita 2005 nga guli kuwaako then awo mu 2006 lwagema ebitundu ebyebusoga wire mu lwana mukaabya mu kitundu kya Malagala ye mwene yakuba mwanina nti titomanya oba oli n'ekibanda ekisinga okubunyiza abasaada ng'omwemi omwoyo gw'amaka n'ekindi kyenazuula ekisinga oniza mwenemu okutoola ekimweta boosi n'okigabira omutunza mpale ate ng'aliwe yali alikuba mwanina. So baganda bange oluyimba olwo muyinza odunoonyako lulina n'ekitundu ekyokubiri ekimanyiddwa nga n'ekyanze Stephen Francis Malagala omwana Ebisoga naye muyimbi asuna endongo kati ali mu Buyende district ali kujja kwesimbawo already chairman endongo just yagiwumulamu buwumuzi akola kubanga naye mabega nafunayo oluyimba olupya lwakuba nti kati buli omulimu omulala gwakola ki gwamutwala. So Stephen Malagala ate owundi omwembi gwe nalindidde ku era nalindidde ku waliwo olwo yasimba abo tubave kutwikwenda bano abewaife abakadongo kamu senior composer James Musobi omwidi James Musobi omwana we namulesa n'obwemba bwera bwe n'obwo bwontereireku kati n'obwo bwemba bwontereireku bwona ndija kujja nga mbuwulirizaako obwo. James Musobya tulina omugenzi Moses Nabuti oyo abo baana buti kyaliwo nze nindi wa duzi 98 wano nga wena walwayo ino nzimuna Katonda ate yankoba mukaire betegereza yatuga okuntuma kati gundi James Musobya omugenzi Moses Nabuti tulina omugenzi Kabugu tulina Peter Kabugu ni Robert Kyakulaga n'omwembi owundi eno yafa gwe twali twiddiye ino abatiro byayi be waliwo no gundi gumba nkanika bugaali yena yali mwembi wa Busoga bana Busoga yo nerijange wamu abembi tulina kati waliwo ono Kasalina bakaleke akawa olwembale nibeta bakaleke ndidukiramu ebigambo kibikyo agaisogooti gawooma kibikyo oyo Kasalina then ainga dada wa music ow'ebusoga bamweta omugenzi Lozio Nyago yattibwa mu myaka gye7 yakubwa masasi ku mulembe gwa Idi Amin era yaziikibwa Mayuge. So nno ye yayimba oluyimba olumanyiddwa ng'ekitobero original version timama afumbye ekitobero olwemba olwo neyalwemba kati kati ife nga twawulirizanga nga luusi omwembi tomuwa bwire owulira akembo kalungi kati waliwo n'owundi bamweta Christopher nabeeta nguliwo ovuumulemere olwo tulinayo noono eyali twembera nti ndikwenda ntemere emboli mukapanga abo bavubuka tubayizeere bamegadi
Anthony Kruno abo bonna bangi no naye nga kyenyinza okusaba muzungu nsaba oleete ku abembi abasoga bakutulageko ku kye balina kye balina naye bazira busobozi. Abayimbi abasoga yonna gye muli abantu babeetaaga naye ate nno tubabanja mu Kampala tulinamu abasoga era n'abasoga batugamba batwegayira bwegayiza okubeera mu Uganda kuba bye tukola byamaanyi. Kati olaba nze channel eno nagiwa buli muntu owa kadongo kamu ng'olina ky'osobola okutuusa. Nze saagala muntu mudde eyo mu mpaka abasudde yasinga Kafeero yasinga Sebata gundi njagala mujje tutuule nga etutudde otuwe ensonga you be analytical n'onyonyola abantu nti nze bannaayo okusinziirira ku kino ne kino akadongo kamu ono aserebye olwa kino ne kino ne kino singa tukola ekintu kino nekiri oba oliawo tusobola okusitula ki ekisaawe presentation ku TV ne radio ng'egudde nnyo. Tulina kola tutya egyo emiwaato kyenjagala tubeere nga tukozesa naye nga bantu bange mbagamba timwerabira. Waliwo ekitabo kino ekya muganda waffe Muzeeyi Bagala musajja wa Kabaka omulya Nakamagala ataziwawo bali kyewunya kitasimba g'oyambadde musajja alumbwa. Ekitabo kiikyo Muzeeyi Magala ekitabo kya 10,000 gwe akyetaaga nsaba okinoonyeeko. Ku radio Simba kyaliyo naye nategeerako nti kirabika kyaggwayo naye era osobola okubaayo tomanya nga bafunyeyo copies endala. Ekitabo kino kiri ku 10,000 egy'e Uganda. Ebyobugagga bingi bye baateeka muno. Ffe omanyi tulina tendency nti tetusoma bitabo naye tukozese omukisa guno. Ebitabo birimu obubaka. Mukulikayo ebubondo. Ebubondo twavaayo. Wandeeterayo ki? Ebubondo kinakuleeterayo ndowooza ebimu bampaga waga muzungu kati waliwo Nsereka ayina oyo Nsereko musajja Nsereko gwe gy'oli yonna Mukama Katonda. Anyway bino byansi ayinza ogifuula leero muzungu tewasobola genda Bubondo wasuubwa bingi naye okimanyi nti abantu tebakitegeera nti saaliyo baali bamanyi nnyo anti olw'ebizibu ebiteebereka olumu ebitagira naye nga Bubondo twanyumirwa. Naye nga tugenda fiisa ngenda kukwatagana n'Ensereko tulumbeko ebubondo tulumbeko Greater Masaka tutambule tutuuke ekyo tusobole okugira entambula olweddeweeri. Ekyo kiba kirungi era kati kyemanya abantu babanja ennyumba y'abasudde gyeri nze natuukako ebubondo nalaba ku nnyumba y'abasudde gye yasooka okuwasizaamu abakyala be ababiri ng'ennyumba eri awo ekyaliwo ya bisenge bibiri abasajja b'edda baali basajja okusuza abakazi ababiri mu nnyumba emu kati si kyangu. Oyo gwe bayita kasajjasajja kati ye basudde yalina abakyala 9 nga bonna bali mu nnyumba y'emu. Nze natuukayoko n'embiraba kojja Luzige ne kakati waali naye kati ndowooza amaanyi gakendeera. Naye alina abaana bo. Abasajja b'edda baali basajja nnyo okusitula abakazi ababiri n'obateeka mu nnyumba emu nga ne kakati omukazi okuwulirako nti waliwo message ezze ya muntu akubuuza oli otya alina okunoonya oba fe abawadde ebbeetu nedda okubeera nga bakubuuza nti munnayo okola ki. Abakazi b'ennaku zino bagamba .com omulembe gugenda gukyuka. Bamanyi bwe balwawo ono ajja batwalako omusajja. N'ebyenfuna bino nabyo byalina engeri gye byayingirira obufumbo ne bitandika nabyo kukyankalanya amaka g'abantu. Mukazi watandika okukola naye alina engeri gy'atandika okubeera. Yali yagaana nti sajja siki naye ate yamala teyakikattiriza nti no siganye bakazi kukola. Naye anti jjukira music yakolebwanga nga bakusomesa. Music yali afugibwa ebintu 5 oba music afugibwa ebintu 5 lwakuba ku mulembe guno tebikyaliwo nti music akolebwa body introduction yeni n'ensengeka y'ebigambo kati netudda ku body kikyogenda okuyimbako netubeera ne emphasis essiro genda diteeka ku ki netubeera ne
tugiyita solution ne conclusion. Owa magezi ki kwekyo kyobadde osomesaako nti kati yakugamba nti obubi bw'abakazi okukola nti wano wabeera ng'akyali ewaka abeera mukyala wafuluma nafuukamugatabale mangi akomawo wagusiga okyazanya akomawo nga munnaye tokyasobola akugamba munnaye enkooyi. Kati nze nange kyeŋŋamba basudde mwewunyako okusobola kubeeza mu myaka gy'emito batugamba yawasa akyali muto kikwewuunyisa omuvubuka omuto okubeera n'abakazi ababiri naye nga edda okuwasa kyalinga kitiibwa yalinga pride. Jjukira n'ensi abantu abamu baali batono kubanga oddayo mu byafaayo by'abasudde nti kitaawe yazaali Eriyakiza Katende bazaalibwa abaana bameka Eriyakiza Katende. Eriyakiza Katende yali agezaako kuddaabulula kika ye yali omulenzi yali agezaako kuddaabulula kika bw'atyo kwe kubeera ng'agira. Jjukira wagenda mu Sematalo yagenda okomawo nga mama mukyala we gwe yaleka ewaka yafa bw'atyo oluvannyuma kwe kufuna oyo Dimitiriya Namyalo oyo ye maama w'ekyasa kino gwe tulinawo. Yes. Yamufuna mu myaka ya 56 n'atuwa yamufuna mu mwana anti kati kuba yebasudde yatugamba yatonya mu mwaka gwa 58 anti mu mwaka gwa 58 seno begitambaala bikulinga mwaka gwa 56 wembaseera bide gwe bamufuniramu ng'akomyewo okuva mu Sematalo bw'atyo n'azaala Haman Semakula basudde ng'omwana omulenzi asooka mu gundi. Kati omwana oyo obanga eri emabega kitaawe yazaalibwa ogwo kati olina okubeera ng'ogaziya ekika oyongereko ng'omwana omukulu kyekyo ekyakwesanga ekyo kati ekitakyaliwo ku mulembe guno. Era basudde nze mulabanga alina ebyokulabirako bingi mu bigambo bye mu bigambo bye ne mu bikolwa yali kyakulabirako kinene nnyo. Era nze mbeeraawo n'ensaba abantu neŋŋamba singa mugenda nga mugoberera ku bigambo by'abasudde twandibadde tuli bantu banjawulo abantu ab'empisa kuba ye bye yayimbako era yali atuwa n'ekizampo. Naye olowooza abantu olaba ebitabo ebitukuvu byawandiikibwa nga waliwo n'ababisuze ewaka naye wetutuuka mu kubeera nga tumenya ebyo bye baatusomesaako mu bitabo ebyo ate munnaye abo ababikuuma be bakola ki be bakyasinza okubeera nga babimenya enkya n'eggulo. Kati Sseruganda siibula abatulaba kubanga obudde tebuli ku ludda lwaffe olunaku olundi Katonda wali bataatuwaire obulamu tuyidda kuyibaze nandooza Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.